Yo ne comeback ya Juliana kubanga naye yakomawo n'atukuba show although yateekawo ku lunaku lwa for Rubber B2C, but it's also a big story. Ani omulala tugende mu maaso tukube endongo yaffe kasitebanga tewemula tevoola nga just tuli bukoona bukoona. Nze n'okukwata abakazi ku stage nga nzina nabo nahigira ku Nimrod nga mulaba akola bw'ati abira kali nze nange chance okubanya ndi fani we nze kiddi ngobeera nnyo Nimrod nahigira ku Nimrod abakazi nange netandika okubakwata Gwe Ziina Naye era nakayimba nakajja kuona ate kati tugenda kweyongera ku blocking music wo because kati ate bona otandika okukola byenkola nayo nkwagala nnyo nedda kola bintu byo biyimba music wo nga mulungi music nga tawemula okitegeera because teri radio ba teri TV agenda muzanya okitegeera bintu si byakaya na bino nze nkubulire amazima agalo ojja kuba oluyimba lwo nga tosobola odduzanya mu bbaala naye nga ku radio ne TV terusobola kuzanya nyimba nyingi nnyo eziri eyo wabweru kitegeera goyinza okugamba nfunye sente noonya wa kuzina naye naye ng'ate UCC ekiraba nga luyimba lukyamu eri mu bbaala tujja sobola ozizanya naye ng'ate ku radio ne TV tezisobola kuzanya so ekintu kyenkugamba nkyogera out of experience naye nga music oyo si agenda okulwawoko ennyo unlike abayimbi abalala so nze sibalinaako buzibu bayimbe ebintu byabwe baliise abantu baabwe naye bakimanye mbu ezo ennyimba zeetaaga kuzzaako nnyo kati ng'oluyimba olwo lwetaaga te 1 month 2 months luba luweddeko ng'olina kuzzaako kirala singa oluyimba olulala olunaalwawo 6 months or even a year. Sikiriza nti asonyiye mpulira nga njagala nsooka oba mukubira simu nga ntuuse waka mugambe wansonyiye nga temuli waayogere amazima kuba naye nze kididi simanyi oba Nimrod anansonyiwa Galaxy najivuma lwakuba nti Nimrod ate kuba nze Nimrod gwe nali nsalako wali ku luguudo njugera nibeera ku salama nga gwe nsalako oluusi nga tampa na budde kati nze nali mwesibyeko nnyo kati nga newe njijja wano gwe ndaba nkusooka buuza Nimrod kati ate we yalaga nti tandiiko ne kinnuma nenkola ensobi mu kunnuma ate ng'ensobi y'amaanyi era neetonda omusajja nsonyiwe DJ Nimrod kuba DJ wakabi tosobola kijjawo wakabi ne Radio Galaxy gyakolako yakabi kididi tosobola kuva eri n'omugjawo Mukulu Nimrod obuzibu ne kididi buva ku ki? Nze sina buzibu naye lwakubanga yakeera ku makya ndowooza yali anywedde juice ng'awerako mazzi tunywa bidomola 6 mamunya bukyo yali anywedde juice we ng'awerako n'avuma nze n'avuma ba DJ ba Galaxy n'avuga ne Galaxy yonna in general naffe ne tugamba obwati musajja ayisizaawo ensonga ze naffe katunyige pesa so naffe ne tunyiga pesa nga tetumuyinaako buzibu tetuvuma bantu era yajja ku show ne mutunula ne nga nonno ne mugamba ne mbulira kyaliwe litojo ne mugamba kati gayiwo bw'aba ayagala still tuddemu omukwano kozi ffe tetulina buzibu naye nga bwe yatuvuma mu kamera ze era aziyite kamera ze mwaba akola ki mwaba yeetondera tetumuvumangako tetulinaako buzibu era kirungi nnyo yeetonze tugende mu maaso tukube endongo yaffe kasitebanga tewemula tevoola nga just tuli bukoona bukoona. Nze n'okukwata abakazi ku stage nga nzina nabo nahigira ku Nimrod nga mulaba akola bw'ati abira kali nze nange chance okubanya ndi fani we nze kiddi ngobeera nnyo Nimrod nahigira ku Nimrod abakazi nange netandika okubakwata Gwe Ziina Naye era nakayimba nakajja kuona ate kati tugenda kweyongera ku blocking music wo because kati ate bona otandika okukola byenkola nayo nkwagala nnyo nedda kola bintu byo biyimba music wo nga mulungi music nga tawemula okitegeera because teri radio ba teri TV agenda muzanya okitegeera so kyusaako mu lyrics zo okole ebintu ebyakabi kuba endongo tokola byenkola anti kati sinze okitegeera tulina ebitongole ebitutwala UCC n'abantu abakulira radios ne TV nze nkubuulira kati bonna owakana mbasi kutegeera okitegeera kyova olaba abayimbi abasinga abaliko tebayimba nnyimba ziwemula kati gwe bwotyo bw'olowooza because nange nayimbako oluyimba UCC ne Rubani nga terwaddamu kukola ki ate kati gwe wayombera nnyimba lwo nange olwange ŋŋanze nalwo ya Rubani ng'era terwaddamu kuzanya okitegeera so abayimbi beddeko tuyimbe ebintu ebinyuma tuyimbe ebintu negendedde mba ngenze mbasiwemu kati anti bw'onookayana kati mbasimanyi gy'ogenda kuzanya okitegeera
bintu si byakkaayana bino nze nkubuulira ekyo amazima agali ojja kuba oluyimba lwo nga tosobola odduzanya mu bbaala naye nga ku radio ne TV terusobola kuzanya nyimba nyingi nnyo eziri eyo wabweru kitegeera guyinza okugamba nfunye ssente noonya wa kuzina naye naye ng'ate UCC ekiraba nga luyimba lukyamu eri mu bbaala tujja sobola ozizanya naye ng'ate ku radio ne TV tezisobola kuzanya so ekintu kyenkugamba nkyogera out of experience kitegeera si ffe just ffe abagaana naye n'ebitongole bitutwala oluusi nazo zikola ki zitugaana luza kyobola wavaayo n'otuvuma because oluyimba lwali teruzanya ku radio naye ng'ate eri mu bbaala lukoonera ddala abantu balukoona so ndowooza n'oba disappointed oli mwana muto wakagezako kufuna hiiti ate tetuluzanya naye ng'ate si ffe abakikoze okitegeera tulina bakama baffe emabega n'ebitongole bitwala zino organization so muganda wange tereera weetereze music kuba ffe tetulinako buzibu tusonyiwagana tukwatagane omwaka gugo tuguyingire ng'ekintu kyakabi tetukulinako tabu nyako Nimrod sinakakasati nsonyiye netaka kujja Nimrod kumpewo generation y'abakididi ogigamba ki generation ennungi because kati abayimbi abasinga abato bayimba music atutambuza ayinza okuba nga tagenda kulwawo but bwekiba naye kimuyisaawo nga kisobola omukolera akasente for 1 month 2 months buli omu ayiseewo kyayisaawo asobola okuliisa famire ye n'abantu naye nga music oyo si agenda okulwawoko ennyo unlike abayimbi abalala so nze sibalinaako buzibu bayimba ebintu byabwe baliisa abantu baabwe naye bakimanye mbu ezo ennyimba zeetaaga kuzzaako nnyo kati ng'oluyimba olwo lwetaaga te 1 month 2 months luba luweddeko ng'olina kuzzaako kirala singa oluyimba olulala olunaalwawo 6 months or even a year nga lukyakuba Nimrod nga tuwumbawumba omwaka guweddeko sitole ki esinza okukwata omubabire omwaka guno story nyingi launch z'abayimbi nyingi nnyo Shiba wuyo yakuba I think Shiba yakyasinza okukola ekintu ekyakabiri this year okubanga yasobola okukola shows 2 mu kifo kimu basically yo ne comeback ya Juliana kubanga naye yakomawo n'atukuba show although yateekawo ku lunaku lwa for Rubber B2C but it's also a big story ani omulala awo basically zezo She Skin omwaka guno alikola ze Palazzo is still there, Spicy Diana, Shiba, Juliana, B2C Soldiers, Gravity, Bebo. Wimbi kyaku disappointing omwaka guno Kididi. Kanta nayo nsonyiye. Nsonyiye. Sijja kiddamu. Yekka yamazemu amaanyi naye katusubire omwaka ogujja ajja tereera. Nsonyiye tereera tata kasongambye byennyina okukola.